okkirize nti Katonda tasobya kyakutaddemu aba akikutaddemu. Singa Mukama kyakutaddemu abantu basobola omukangakanga n'akireka n'akuleka n'akusuula n'akisuula. Nze ebyange nandibadde nabivaamu ddo 2012 awo. Ono si 2022 ensi yatandika okunkankanira mu 2012 we natandikira okulaba ku bukambwe bwa Sitani. Ekisinga okuluma mu lugendo luno, Sitani taweereza misambwa na mizimu, addira ba mu church bennyini. Church members fighting church members. To the extent nti eddala lye twatuukako abasumba bonna nga wabayise ne bakuŋŋaana wamu vakukuba nti abamuze tebanjagalira ddala, naye nabo bennyini nga babayise ne bakuŋŋaana wamu tebakkiriza omu kubagabira mazzi. Beemanyi Sitani abakozesa mu church. Mukama waffe mwe yaleka etteeka nti etteeka ekkulu lyembawa mwagalanenga mwe muli okukyawagana. Si ku levo y'abasumba bali abakulu b'ekibuga bokka nti tebasobola kwegabira mazzi, naye kikkira ddala paka wansi n'osanga ne ba Asha abakyali ku ddala erisooka Katonda ba planningira okufuula ababuulizi b'enjiri bannakingu nga beewalanira mu bwa Asha. Bubi nnyo, buli omu ngalooza nti wa kitalo. N'abatanda banafuna buweereza bwonna ne mujja mu kanisa ne muyombera akatebe. Muyombera akatebe. Nze nali wano ng'omukazi avuma munne awo. Nababuuza kiki? Nanga nti kulaba ono yantawaanya alinga Katonda gwatafaako. Nenga Katonda wange mu kyaki baliwo abaaliwo abakijjukira nga bali mu kyaki wakati, si baweereza, si bali ku ddala lya Asha, siki bakkiriza bazze kusaba. Nagenda olaba nga mbuulira enjiri tegenda, waliwo akavuyo kesi tegeera. Konze Mwoyo Mutukuvu nyamba tupoozinge mbuuze ekigenda mu maaso, ne mbuuze ekigenda mu maaso. Olinaga nti tuwali buzibono yansumbuwa mulabe bw'atunula alinga Katonda gwe yerabira edda wakati mu church. Sitani takyatawana kusindika amayembe na misambwa. Mwe baafuula amayembe, mwe baafuula emisambwa. N'okalubiriza munno okukakana nga memba takyajja ku church nga pastor si yamugoba, gwe batuula naye yamugoba. Okukakana nga Asha takyaweereza, banne be baamugoba. Twerabira nnyo ekyatuleeta. Ekibuzo kiri nti olwaleero ng'oyagala Mukama akutikula emigugu, naye mwoyo ki ogukufuga? Are you controlled by the spirit of love? Oba oli ku selfishness ne lust na biki? Oli mugasiya? Etteeka erizinga gonna liri eri liga nti mwagalanenga. Yaga nti Baaba w'amateeka gonna nange mbawa etteeka eppya mwagalanenga. Naye nkugambye nti ne bano abasumba abanene ab'ebibuga bwe bakuŋŋaana ewamu tebakkiriza buli omu kubagabula mazzi. Bagamanyi nti oganywa n'ogenywera. Tebakoma kuwalana nzenzekka, nabo beewalana. Mukama waffe anaatera okudda nga tuli wakati mu mpalana. Mukama waffe anaatera okudda nga tuli wakati mu kuyomba. Mukama waffe anaatera okudda nga abamu beefudde ba Yesu, be bamanyi abalimba n'abatuufu. Ne bw'ogenda obbakebera ng'omwoyo ogubakozesa gubanyweddemu omusaayi, gubakozeza. Otuna omusajja n'obuze naye n'omusajja emmere gyali eragawa, naye ng'omutima omubi gumunywa, naye ng'ate musajja w'amaanyi alina TV ne rediyo. Mutima omubi nga gumumalawo. Okitegedde omukazi omukadde mu kyaki n'omulaba nga yeerwanako nnyo, yeekakaatika mu bugoye bw'abaana, yeeyerusa buli lunaku alwanagane ne bakyaki memba. Yalowooza nti pasita we baawa agenda kwenda. Ojo obuuze mukyala pasita wamwe yeeyerusa nti olwana ki? Balo yalonda ddo batalondanga. Ajja kuddamu nti bulungi kwefaako, naye ng'ayambadde mini nga mukazi mukulu. Mukyala musuma n'ojjanga bw'oba onooyambala engoye ate obikaako akatambaala.
bwe ziba zabadde zimala ate akatambaala kaaki wamma yimusa emikono.